Gyebukeredde bano emawulire nga sanyira eddakiika mawulire ga nnaku nnyo ng'ebadde buli lunaku lumu lwokka tugende mu kivuga ekya Suna Bench kyabadde yategese ku makutano ng'ennaku z'omwezi 22 ku Lwomukaaga luno, ate tukeredde mu ntiisa mu kikangabwa eky'amaanyi nnyo olw'okufa kwa maama waffe omwami Mukyala Kayondo omu bw'ati bannange atufuddeko ekiro ky'olunaku olwaleero. Mukyala Kayondo afudde pressure omulundi gunozi kumukubye ekiro ssaawa nga 10 awo. So n'olw'obukulu bw'ensonga eyo bannange tuli mu kunyolwa okw'amaanyi, situmanyi kiddako naye very soon tulakubeera tukibategeeza mu ngeri emu oba endala. Kitalo nnyo, kitalo ddala bannange, omwoyo gw'omugezi Omukama aguwummuze mirembe. Ne Mukyala Kayondo bannange tukoze bubi nnyo, tukoze obubi obutagambika. Teekateeka zino zibadde zaawedde. On the other hand ez'ekivugo ky'omukulu afudde pressure ekiro ky'olunaku olwaleero ssaawa nga 10 awo kasobodde kuwona maama waffe oyo omulaba. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebisingako awo twakuba tubibategeeza ku mikutu gyaffe gyonna Pros Media, kitalo nnyo. Tugenda kuba tubategeeza ebiddiira ebyokuziika biki byonna